الحمد لله المحمود على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل السلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله جبره ربه الكريم جبله ربه جميل الأفعال وكريم الحسال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحبه وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. nebaza Allah okusobozesa okubeera nti tukomyewo olwaleero okwongera ku misomo gyaffe nga tubadde tugitambuza bulijjo. Allah oyo eyatusobozesezza okubeera ntuzuuka nga tuli balamu. Allah oyo akuwadde obulamu. Allah oyo akugabirira yonna gy'oli. Allah atuyisa mu bigezo ebyenjawulo, si kubeera nti tutendewalirwa mu nzikiriza zaffe, wabula okubeera nti tunywera mu nzikiriza zaffe, n'okubeera nti twetereeza mu bikolwa byaffe, naddala abanafuyeemu mu nkola enkyamu oba mu nkola etatambula na njigiriza ya mubaka waffe sallallahu alaihi wasallama Muhammad. Era nebaza Allah okubeera nti bannaffe bana ba Ocean Drive yabawafikira ennungi, yabawa ekirowoozo ekirungi okubeera nti emisomo gino gikwatibwa n'obeera nga yonna gy'oli osobola okubeera nti ogoberera era oyiga era ojjukizibwa eddiini yo. Nga Allah bw'atugamba mu Qur'an, wa kana haqqa alaina nasrul mu'minina, nti mazima ffe abalina akatono ke tumanyi kitukakatako okutaasa mu abakkiriza. Tubataasa tutya nga tubajjukiza okubeera nti mwetunulamu mwe mukyamye, okubeera nti mugonda wamutebenkera ne mukomawo eri siraatal mustaqima, mukube eggolokofu, tewali atakyama. Ekyo kiba kikyamu ekituyisa naasi omuntu, mazima muntu mwerabize, nasya mwerabize nti buli kadde twerabira ne tuterebuka ne tuva ku kuba eggolokofu. Naye abamu muffe Allah tulinako akatono ke tumanyi. So nebaza Allah okuba nti bannaffe bano ba Ocean Drive yabawafikira ennungi, ekirowoozo ekirungi okubeera nti tubeerawo, okubeera nga tukujjukiza, tukukolera omuzaakala, tukukolera revision, tukuleetera okubeera nti oddamu n'olivisinga notice zo ez'eddiini yo, osobole okubeera nti otebenkera. Toyinza kutambuza bulungi ddiini nga togitegeera, toyinza kutambuza bulungi busiraamu nga tobumanyi, tosobola kukola mulimu ne gubeera mulungi okujjako ng'ogulinako okumanya. Allah fa abatono byabo obusobozi okuba nti tumanya akatonotono, tulwana bwezingire okubeera nti kakutuukako, weyongera okumanya, weyongera okwejjukanya, weyongera okwetereeza mu ngeri y'emu n'okuluŋŋamya. Allah yagamba atya? Omubaka sallallahu alaihi wasallama yatuyigiriza atya bwe tuyinza okutambuza obulamu bwaffe ne tubeera nga tutambulira mu kukkiriza okwa bajjajjaffe Ibrahim, ba Isa, ba Musa, ba Muhammadi, bebabeera nti batambuliramu era ku baatulaamira okubeera nti twekwata ku busiraamu obutabuvaako. Emisomo gyaffe egiwedde emabega tubadde tutambulira nnyo ku nsonga y'edduwa. Naye Allah takkiriza dduwa ya muntu akola ebintu biringa bibiri oba bisatu. Osaba otya? Tutambulidde nnyo okwogera ku nsonga y'okusaba. Lwaki tunyweredde nnyo kusaba? Lwaki twasalawo emisomo gino tuginyweze nnyo kusaba? Kubanga adduwa nahawi muwanvu, nti mulamwa muwanvu nnyo okusaba. Osaba otya? Osaba ddi? Basaba batya? Bulombolombo ki bw'olina okuyitamu okusaba? Allah akwanukule. Lwaki tunywereza nnyo kusaba? Obulamu bwaffe bwonna butambulira ku kusaba, okuwanjaga, okwegayirira, okwenenya, okusaba. N'olwekyo tuteekeddwa okubeera nga tumanya tusaba ddi. Naye Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadisi al-Qudusi nti Allah agamba ana ma abdi iza huwa zakarani wa taharaktu bi shafata, nti mazima Allah atugamba mu hadisi al-Qudusi nti mazima nze ndino mbeera ana ma al-abdi, mbeera n'omuddu wange buli wabeera nga njogerako ng'emimwa gye ajatula, obanga byayogera abyatula nga tasaba mu kyama, tantendereza mu kyama. Waliwo tubeera eyo mu autobisati, mu microbuses, mu basi oba mu taxi, ogenda okulaba omusajja ng'akutta akalaadi ng'alinga azibiriza nga kakyusa mpola mpola. Ensaba eyo si ntuufu.
nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba hadisul qudusi hadisi enkakafu osaba otya nti Allah yatugamba nti mbeera n'omuddu wange am with my slave mbeera n'omuddu wange buli wabeera nga nzijukira naye mu lwatu n'obeera nga tusaba mu kyama buli wabeera nga okola azkari buli wabeera nga okola tasbihat subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar ezibaita azkari obaze tuyita azkari nga omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yatusomesa zikole mu lwatu si mu ddoboozi erimalako mulirwanaawo emirembe oba kulyanya emirembe wabula mu ddoboozi ery'ekimpooze bali ba Allah twetegereze nnyo awantu wano waliwo gw'osanga ng'atudde ku sijjaada ku musaala naye ng'asoma Mukama ensoma eyo Nabbi Muhammad yatuyigiriza nti si entuufu tulina okuba nga tuba tukola azikaali oba nga tusaba edduwa tusomenga emimwa tugibikkula tusomenga mu lwatu naye si mu lwatu olw'amaanyi tulina kubeera nga tusoma mu lwatu wabula si mu kyama nga hadisi eyo hadisul qudus hadisi enkakafu bwe tutegeeza nti Allah agamaze mbeera n'omuddu wange mukadde kansaba oba mukadde kabeera nga ali mu kunzijukira obanga ntendereza naye mu lwatu subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar twegendereze okubeera nti bwe tubanga tuli mu kukola azikaali tuleke kuzikola nga tuwumbyeko emimwa olina omuntu gw'osanga nga ali mu kusoma Qur'an ekitabo ekitukuvu naye ng'akitunulako obutunuzi bwabikula empapula bwatunulako nga n'emimwa tegyenyeenya shafata emimwa gino okubanga gipisizo nga zenyeenya era mu lawudi mu ddoboozi ery'olwatu wabula ate si erisukkiridde ate erisobola okufuuka ekitamwa eri abakuliraanye ng'egituwangalya mu communities ng'egituwangalya mu bitundu nga tobeera wekka oba ne banno oluusi ku mulimo mahali mwokolera oluusi ku mwakedi mwotundira oba mu katale oba ku mudaala gwo olina okubanga mu ddoboozi nga lyatuka era sallallahu alaihi wasallam atutegeeza mu hadisi enkakafu era nti wadi Allah wa antum muqinuna bil ijaba nti musabenga Allah nga muli bakakafu 100% nti Allah yagenda okubaanukula tuli ku nsonga egamba nti biki ebitusedduwayo oba biki ebiremeseddwayo okwanukula engeri gy'osabamu obulombolombo oba obukwakkulizo bw'oyita Mungu osaba edduwayo osaba otya twogedde ku nsonga y'okubeera ng'osaba mu lwatu bw'oba okola zikiri ng'oli mu kujjukira Allah n'okola tasbihat ng'oli mu kutendereza Allah tendereza mu lwatu mu ddoboozi ery'ekimpooze wabula si mu kyama era nga emimwagyo gibikkuka era ng'obikkula emimwagyo si mu kyama mu ngeri y'emu olina okubanga nti okimanyi nti ijaba nti agenda okuddamu okwanukula alina kuba Allah buli wobeera ng'olinamu okubuusabuusa mu kusaba kw'edduwa nga ne bw'oba okola azikaali olinamu okubuusabuusa Allah tasobola kubeera ng'akwanukula oteekeddwa okuba nti olina obukakafu nti gwe nsaba yagenda okummalira obwetaavu bwange baddu ba Allah bwe tuba nga tuli eri Allah nga tuli mu kuwanika emikono okumwegayirira tulina okuba nga tukakasa nti yayina otutaasa mu mbeera eyo nti yehuwa nasurun ye nasura esembayo ya Allah bwe tubeera nga tumwesiga ne tumwesigamirako mu mitima gyaffe nga tukikakasa Allah ajja kubeera nti ayanukula edduwa zaffe ebisobwa gyaffe gisinga gitambulidde nnyo kusaba kuno tewali atasaba ku lw'ensonga mu nsi muno tewali atajjula buli muntu alina by'ajulirira oli eyo obulwadde bukwesibyeko oli eyo emisomo gigaanye buli baleeta pepples gwaobeera muri teeke teziggwayo emirimu gigaanye bizinesi zigaanye enkuba egaanye okutonnya omusana gufusa omusana abaana balwala abaana bafa tofuna lubuto tozaala buli wabakebera buli wamu basanga oli mulamu n'ezzadde ligaanye abaana tebava mu ddwaliro obufumbo bugaanye obeera mu kutawaana buli kaseera n'omwami wo obeera mu kutawaana buli kaseera ne mukyala wo abo waliwo abali mitendera egyo waliwo ate ababuliddwa obufumbo onoonya musajja onoonya mwami buli wobeera ng'osaba edduwa saba ng'oyatula ate mu ddoboozi ly'ekimpooze mu ngeri y'emu ng'okimanyi nti Allah yagenda okubeera nga nnyanukula inna Allah la yastajibu du'a min qalbi ghafil Allah takkiriza dduwa ya muntu mugayaavu mu kumusaba qalbi ghafil omutima omugayaavu omuntu atapeyinga attention omuntu atafaayo eri ng'asaba Allah omugayaavu asabako leero newayitawo wiiki naddamu n'asaba ekintu kyekimu newayitawo akadde ebbanga naddamu n'asaba olina okubeerawo kulitazama continuous olina okubeera ng'onyiikira buli kaseera buli lunaku buli ssaawa buli womala esswala ezalalikibwa buli womala esswala eza sunna okubeera nti weesiba ku nsonga Allah takkiriza muntu munafu mu kumusaba olina okubeera nti onywerera mu kusaba Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam atutegeeza nti Allah takkiriza dduwa ya muntu asabanga mugayaavu nga tafaayo eri ng'agamba omuntu alageza kuno okufaanana n'oli asabanga
takakasa nti Allah yagenda okumwanukula nga mugayaavu tafaayo omutima tegukkiriza agamba obansabe bangagiriddeko obujjanjabi egindi oba ŋŋendeyo oba malegga oba ŋŋende ku muzikiti oli mu masigidi basheekhe bakusomerera for example ofunye obuzibu bulwadde bw'amajini basheekhe bakusabirira ne musaba ogenda bano bakuwa eddagala bagamba lino olikole booti lino oliteeke mu masaŋŋanzira lino olisuule ku mulyango gw'edduuka lyo lino olikole booti eno bw'osaba n'erindi ddagala olikozesa eno bw'okola kino nekino bw'okikola ewa Allah bw'ogayalira bw'otemaatema esswala bw'obuukabuuka esswala bw'osala zuhuli asu n'otagisaala bw'osala magaribi isha n'otagisaala Allah takkiriza dduwa ya muntu munafu olina okubeera nga obeera mu lutazimu obeera nti onywerera ku nsonga esswala ttaano ozisadde baddu ba Allah mbakubiriza okubeera nti twesiba ku swala naddala esswala ya asiri n'esswala ya fajiri esswala ya subuhi esswala ezo bbiri esswala eggulawo olunaku n'esswala eggalawo olunaku lw'omulunaku mu kalenda y'obusiraamu beera ng'ozeesibako nnyo nga Allah batutegeeza mu Qur'ani nti wahafizu ala salatu wa salatu al-wusta mwekwate nnyo ku swala n'esswala ey'omumakkati esswala ey'omumakkati esswala ya asiri mugyekwateko nnyo emirimu egyo malayika za Allah ziba zigitwala okujanjulira Allah mubeeremu esswala ya asiri esswala eyo mugyekwateko nnyo baddu ba Allah tuli ku nsonga y'okusaba ti mu kubeera ng'osaba oteekeddwa okunyiikirira okusaala aswala kitegeeza kusaba aswala hiya alkalimati kyebigambo ebitandika bidu'a n'edduwa nebikomekereza n'essalaamu kitegeeza kusaba buli wobeera ng'olina by'osaba eri Allah ng'oli mu mbeera ey'akanyigo baddu ba Allah tewali atanyigirizibwa buli muntu anyigirizibwa mu mbeera ey'enjawulo ne gweweesiimisa ne gw'olabanga ali atalina bizibu buli muntu alina embeera emukosa buli wobeera ng'osaba oteekeddwa okubeera nti weekwata ku swala kubanga oluvannyuma lw'esswala ezo lujja ate okuwanjagira Katonda oteekeddwa kusooka kukola mulimu mulungi oli oluvannyuma olyokoosaba ekyoyagala naye mu kukola emirimu emirungi egyo omuli esswala omuli okusaddaaka omuli okukola zikiri zozikoze otya twogedde ku nsonga y'okukola zikiri mu lwatu mu ddoboozi ery'olwatu eritali lyakyama ne twogera ku nsonga y'okubeera nti oteekeddwa okuba nga okakasa nti 100% Allah yagenda okunnyanukula yagenda okummalira ekyetaago kyange oteekeddwa okubeera nga weekwata ku nsonga y'okubeera nti tobuusabuusa toyosaayosa onywerera ku nsonga zikiri zino zirimu emitendera ebiri waliwo zikiri mutlaq ne zikiri muqayyad waliwo zikiri ziri restricted nga zo zikolebwa luvannyuma lwa salatu mafruḍa nga oluvannyuma lw'esswala ya zuhuli oluvannyuma lw'esswala ya magaribi oluvannyuma lw'esswala ya subuhi n'eziringa ezo n'obeera ne zikiri eziri unrestricted nga buli wobeerawo osoma okola ku tasbihaati subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar n'obeerawo eziri restricted nga zo teekeddwa zikola oluvannyuma lwa swala baddu ba Allah tuzinoonyerezeeko tuziyige era tuzikozese azikaali ez'oluvannyuma lw'esswala azikaali eza buli ku makya ng'ogenda kuggulawo olunaku lwo noonye riziki ng'ogenda ku azikaali z'olina okuyitamu ng'ogenda okwebaka ng'oggalawo olunaku lwo azikaali z'olina okwekwatako ng'ogenda eri mukyalawo azikaali z'olina okwekwatako ng'omwana agenda mu bibuuzo asoma azikaali z'olina okwekwatako ng'ogenda okusaba emirimu zikiri ezo zibeereko bwe tunaabeera nga tujjukira Allah naye ajja kutujjukira Allah tagenda kukwogerako nga tomwogerako waliwo sahaba wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagenda n'amugamba nti ya Rasulallah otubulidde ebintu bingi bye tulina okukola mu ddiini y'obusiraamu ebintu nga bingi nnyo mbuliraayo ekintu atamasak bih kyengenda okwekwatako Allah nsiime wano ne kwakhira n'amugamba la yazaalu lisaanak atubbu min zikirillah olulimi lwo lukuume nga lutoberedde mu kujjukira Allah teekeddwa okubeera nti okuuma olulimi lwo mu kujjukira Allah n'amugamba n'ebigambo nti kalimataani ebigambo bibiri hafifataani biri light biwewuka nnyo ala lisaani ku lulimi lwo thaqiratani ala mizani ate bizitowa nnyo ku mizani Allah bagenda bipima bizitowa nnyo kalimatani hafifatani ala lisani thaqiratani ala mizani ebigambo bibiri byoba weekwatako bw'obiwulira tebizitowa biwewuka nnyo ate byangu nnyo ku lulimi naye ate bizitowa nnyo eri Allah byebigambo subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim khalifa oba sahaba abuuza Rasulullah nti nkole biki ebyo Allah byagenda okunsinzirirako ansiime anjagale Allah akwagala ati baddu ba Allah waliwo abantu bootula n'omanya nti omuntu oyo yava fi zimmatillah yava mu kusaasira kwa Allah omuntu oyo yava mu butebenkevu bwa Allah omuntu oyo yava mu kutaasibwa kwa Allah aba atambula ne yeekoona aba alina waayita emisumaali gifumita ye ebyambe ebisala ye amagwa gafumita ye boogera ku ye bavuma ye bageya ye emirimu gye tekitambula bulungi yabeera mu mbeera eza shaitaani buli wobeera ng'olaba oloota bitategereka tofuna tulo emirimu gyokale kitambula omanya nti tokyaliko nasurullah tokyaliko kutaasa kwa Allah
ku lw'ensonga olulimi lwo lwerabira okujjukira Allah, tutendereza Allah. Ebigambo bitono nnyo ate byangu nnyo ku lulimi lwo. Subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim, subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim. Nabbi yagamba sahaba nti weekwate ku bigambo ebyo, Allah ajja kusiima, Allah ajja kwagala, ajja kugondeza byokola. Azikali zino nyangu nnyo naye ate nga nkulu nnyo okutaasa obulamu bwaffe okubeera nti bugenda mu maaso. Shaitani tezigenda kubeera nga zikusumbuwa, togenda kubeera nga okalubizibwa mu byoyitamu, endwadde, emirimo, bintu bingi nnyo ebisoomooza sisobola kubimenya nembimalayo. Buli omu amanyi ebimukosa gyali mu makaage, ku mirimu gye, mukuba gyayita, mu bakama be, ku mulimu na wonna wawangalira mu banne, naye kwekwata ku azikaali. Subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakomekereza kubeera nga asaba nnyo azikaali ezo, nga ate ye teyalina buzibu. Kyali kitonde Allah kiyasiima nga kitukuvu, ate nga kikumibwa bamalayika ba Allah okubeera nti tekyonoona, naye nga tava ku azikaali ezo nga azibeerako buli kaseera. Subhanallah bihamdi subhanallahi alazim. Kala sallallahu alaihi wasallam man sabbaha llahi fi duburi kulli swala, buli muntu atendereza Allah oluvannyuma lwa swala n'ebigambo alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar emirundi 33 n'ekigambo ekisemba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. N'abeera nti atendereza Allah buli luvannyuma lwa swala subhanallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar emirundi 33. Omulundi ogw'ekikumi n'agamba nti la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Omuntu oyo ajja kubeera nti atambulira mu kisikizi kya Allah ku lunaku olw'enkomerero. Era abo bantu Allah basonyiwa. Dira omanya nti Allah yakusonyiwa, dira omanya nti omuntu oyo aliko okusasira kwa Allah ye muntu gw'olaba nti lwawasizza mukyala we, mukyala ye lwafuna olubuto, lwafunye olubuto lwazaala obulungi, lwakoze bizinesi ye lwetambula obulungi. Bano babakaaba abaefe emirimu gyatusobodde, sizoni etutabudde, sizoni ng'eyitiridde obwavu, betulima tebibala, enkuba tekyatonnya, enkuba sizoni zakyuka, enkuba yatonyanga budde bwe buti, kati gwe musana, emirimu gye tukola gigaanye. Nja kubasizanga amazzi ag'emikisa, yurisiru minas samaa alaykum midrara, nja kubasizanga amazzi okuva mu ggulu ag'emikisa. Yenkuba amazzi ag'emikisa yenkuba erimu baraka, enkuba etonnya n'etayonoona bitonde, enkuba etonnya n'etamalawo butonde bwansi. Ne kati enkuba bw'etonnya abantu bala ku mawulire basaba kawunga, basaba mmere, ensuku ezimazeewo, ente ezikubye laddu, ebizimbe bigudde, amakubo gazibye. Enkuba baddu ba Allah terimu mikisa. Ekiri mu kyebega waakyo nti twava ku kkubo lya Allah ettuufu, twalekeraawo okwenenya eri Allah, twalekeraawo okujjukira Allah, twalekeraawo okusaba Allah, twalekeraawo okutendereza Allah, tuli ku byaffe, tuli mu birala nnyo. Yensonga lwaki nti n'ekijjanga ekyengera ate kivaamu obuzibu. Ogenda okusanga what has been a blessing ejja n'ebiranga ate kifuuka mushikira, gufuuka omusibo omunene gye tuli. Enkuba n'etonnya n'olaba nti ab'e Kayunga enkuba yabakubye, ab'e Rwanda enkuba yabasenzeewo, ab'e Mauritania enkuba ebatwala, ab'e Gindi enkuba ekoze bweti, eyalibadde ya baraka. Azikirukum azikuruni azikuruni azikirukum, muntenderezenga munzijukire nja kubajjukira. Bwe tunaba nga tulabidde Allah tagenda kubeera nga atuwa ebyengera bye eby'omugaso. Nyina wamu gye nalaga mu lubudde bwa Idil Adha gye nasaalira n'ensanga ensi yakala nnyo, ebisolo byonna nga bigenda kufa njala, abantu nga tebeeyagala, enjala yabakuba. Ngenda okutula mu masigidi nga abantu abalimu bonna bazeeyi ku lunaku lwa Eid. Can you imagine lunaku lwa Eid nga abalimu bonna bazeeyi, ng'ate nabo batono. Ate nga yali tawuni nebuuza abantu bano abavubuka mu bo baliwa? Bashababu tebakyayagala. Bashababu abavubuka mwava ku busiraamu, muli mu kulokoka, muli mu bulokole, muli mu bidongo, muli mu kubeetinga, muli mu zaala. Baddu ba Allah ekkubo lye mwakwata teriyinza baggusa, kubanga si lya lubeerera ate lirimu kalungi. Tudde eri Allah tumwagale, Allah ajja kutuwa enkuba ennungi, Allah ajja kumeza ebimera byaffe, atuwa ekyengera ky'emmere, Allah ajja kutuwa ezadde eddungi, Allah ajja tutere baraka mu mirimu gyaffe gye tukola. Naye ogenda okutuuka mu masigidi nga bazeeyi be bajjuddemu, nebuuza bashababu baliwa? Bali mu kubeetinga, abavubuka bali mu zaala, bali mu kaliyoke, bali mu matatu, bali mu kutamiira. Enkola eyo si ntuufu. Bwe tunadde eri Allah nitumujjukira nitumwogerangako buli kaseera, ne twekwata ku swala zaffe 5, ne tugaba byatuwadde, ne tunyiikira okumwetondera okumwenenyeza, Allah ajja kututeera baraka mu bye tukola. Waliwo jinisiyaati zendaba mu Kampala muno, naddala nga ez'Abasumaali. Abantu abo awalani humuli wafiduun bagwira banoonyi ba obuddamu, naye beekwata ku Allah ne bamwagala.
mu bikolwa ne mu ndabika tebava mu masigidi kyekimu bawala baabwe ne bakyala baabwe bambala bulungi ng'obusiraamu bwe bulagira. Allah yabagondeza edduniya eno. Okusanga omusomaali nga waafidi nga mugwira mu Uganda naye nga bizinesi zibakola, supermarket zikola bulungi, petrol station zaabwe zikola bulungi, buli kyebakola kitambula bulungi, naye nga gwali mu nsi yo olinga momboze oyaayana buyayanyi obasanga bali mu kwekalakaasa. Museveni tuyambe, sabuuni alinnye, amafuta butto. Allah tajja kutujjukira na kutussaako byengera bye bye tunaakoma okubeera nga tumwerabidde. Museveni tajja kumalawo mbeera eno etukosa, ekyo kyo mulimba. Allah tayinza kuyisa Nasuru mu Museveni wadde emyaka 40. Allah tagenda kutuwa bakulembeze batusaasira. Allah tagenda kutuwa bakulembeze ba mugaso. Ku lw'ensonga twamwerabira, tetusyasaala abayinamu, tetuyamba batayina, tetulambula balwadde, twakutulawo enkolagana n'ab'eŋŋanda zaffe. Ogenda osanga naga nti oyo taata oyo yantama, senga wange oyo yandoga, maama wange oyo mulogo nnyo, baaba wange oyo mubi nnyo. Twakutulawo enkolagana n'ab'eŋŋanda zaffe, tetukyasaala, tetukyasaddaaka, tetulambula balwadde, tuli mu bikolwa bya dduniya omuli ekuzannya zaala, okucakala, okwerabira Katonda. Allah tasobola kutwagala, y'ensonga lwaki atussaako abakulembeze ababi n'embeera n'eba ng'etukosa bweti. naye mukijjukire nti ffenna tetuli bwe tutyo. Mulimu abantu abali obulungi, abo abategeera Allah waabwe ne bamwesiga n'abeera nga yabagabirira min haythu la yahtasibu, wonna batasuubirira nga bwe babadde ekyokulabiko ky'Abasomaali nti mu mbeera nti bagwira bintu bitambula bulungi, buli kimu kibatambulira bulungi kubanga bategeera Allah waabwe. Bakyala baabwe, bawala baabwe bambala bulungi nnyo. N'ogenda n'osanga ku street nga Amina yayambadde legging, nga Hajara yayambadde skati ya mini, nga Hawula yakunama, nga Hadija yakola kino, nga Lukaya yakola kino, nga gundi yakola kino. Naye bwe tunamanga tetuzzeeko netudda eri Allah, embeera tegenda kubeera ng'etukyukira, tugenda kuwangalya mu mbeera eyo yonna yonna. Allah asobola okukubonereza olw'ezzambi ly'okola oba ezzambi lye wali okozeeko, n'abeera ng'ezzambi ly'oweesibyeko byemiswiba wage maswaibu dduniya byebizibu by'oyitamu olw'ezzambi eyo by'olemeddeko. Baddu ba Allah, embeera esobola okukyuka singa tukola tawuba ne tudda eri Allah. Allah asonyiwa abaddu be singa babeera nga beenenyezza. Tuli ku mbeera ey'okukola edduwa n'embeera y'okubeera nti tutendereza, tuyitiriza azikaali n'okujjukira Allah, oboolyawo Allah atusaasire. Ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga akyali mulamu, Allah yamugezesa, Allah yamuwa ekigezo ky'okubeera nti omwana gwe yalina omulenzi yafa, abantu ne babeera nga bamusekerera, nga bamusekeeterera, nga bamujereegerera. Abarabu bano balina enkola yaabwe ti omwana ono gw'ozadde omulenzi yatwala erinnya lyo, yatwala erinnya lya famire, yabeerawo ku lwa famire, ne bwofu basigala bakuyita Abu Hamada, Abu Mahamudu, Abu Ala, Abu Ziyadi ku lw'erinnya lya kitaawo. Bamusekeeteranga n'agamba nti kaakati Muhammad afuuse munaku atakyalina yadde omwana omulenzi. Abarabu bano edda babanga n'embeera y'okuba nti omwana omuwala tebamutwalanga kya mugaso, nga bagulumiza nnyo omwana omulenzi. Nabira Muhammad Allah amugezesa n'okubeera nti omwana w'omulenzi afa, ne bamujeeja nnyo n'agamba ya Allah, nkole ntya? Abantu nga bangeya, abantu nga bansekerera, nkole ntya? Abantu nga bammokinga, abatakkiriza, abatali basiraamu nga bantabudde, buli wenzira baŋŋamba nti kati nfuuse munaku. Olw'ensonga bw'obanga tozadde baana ku dduniya kuno, naddala nga tozadde baana basajja, baana balenzi, buli ogenda nga oyingira emyaka gyo egy'akawungeezi, emyaka gyo egy'okukaddiwa, Allah akuleetera ebirwadde, akunafuya mu mubiri n'akunafuya mu buli mbeera. Nobeera ng'abaana bawe bagenda okukubeererawo, ne bakutwala mu ddwaliro, be bakufunira riziki gy'olya, be bakujjanjaba, bafuuka basajja banno. Ye musajja munne yali mutabani wa Nabbi Allah abeera nga amujjula mu nsi eno, ne babeera nga bamujereegerera nnyo. Allah n'amugamba nti wasabbih bihamdik wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha. Tenderezanga Mukama Katonda wo. Allah yamugamba, Allah agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenderezanga Mukama Katonda wo qabla ghurubi shams wa qabla tulu'iha. Buli njuba weebeera nga tennavaayo ne weebeera nga tennaba kugwayo, nywerera mu kutendereza Mukama Katonda wo. Okutendereza kuno kwe kujjukira subhanallah 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 alazim subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim, n'okubeera nga kwe kutendereza okwo, n'okubeera nga weegayirira n'ekigambo astaghfirullah astaghfirullah. Allah bwe yamutegeeza nti beera nga otendereza Mukama Katonda wo. Wa min ala'il layli, ne mu kiro ennyo la'allaka tardaa. Allah n'amutegeeza nti wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha.
tendeezanga mukama katonda wo ng'enjuba tennaba kuvaayo ne bwebanga tennaba kugwayo wa min alaillail la'allaka tarda ne mukireyo mu ttumbi oba olyawo n'ofuna okwesiima n'ofuna omuzungu akiyita contentment n'ofuna obweyagaze mu mutima kirakola nabina Muhammad n'abeera nga atendereza nnyo Allah ekiro n'emisana okutugamba min alaillail ekiro mu ttumbi okuyimuka tusaale ku tahajjud ensonga y'okusala tahajjud abalaji bayita Salatul layl okusala kuzuka kekiro buli wozuka ekiro n'owanjagira mukama katonda Allah avaayo najja kuggulu wano n'agamba baddu bange ani ansaba muwe so buli wobeera mu mbeera eyakanyigo mu mbeera ekunyigiriza mu mbeera ekusomooza mu mbeera nga ebintu by'okola tuwali kitambula kiyinza okuba ku bulamu bwo ku family yo ku baana bo ku misomo gyo ku business yo ku baneighbor bo ku b'eŋŋanda zo zuukuka kekiro saalako Salatul tahajjud eno eryetya kiyinza okubeera nabbi yasaalanga laka 11 oziza okusala laka 2 oziza okusala laka 4 oziza okusala laka 6 era oluvannyuma lwannyo ku sujuudu wali wansi ng'okutamye ng'osaba mukama katonda wo by'oyagala Allah abeera ng'akwanukula waliwo hadisi emu etegeeza nti ekisumuluzo ky'okuggulawo emiryango gyonna egyesibye kwesiba ku kigambo astagfirullah tutunulidde nti bw'olwobeera mu mbeera ekunyigiriza tendeezanga mukama katonda wo ekiro n'emisana zuukako ekiro osaaleko saba nnyo katonda zuukako ekiro osaaleko tokoma ku tahajjudi zokka n'emisana eswala 5 zibeereko ng'owanjagira mukama katonda wo saba saala musabe weegayirire weenenye Allah ajja kubeera ng'akutaasa oluvannyuma alayna bimulazamatul istighfar tekwatire nnyo ku kigambo astagfirullah Sababu omu yategeeza mu hadisi emu nti nabbi yasabanga ekigambo astagfirullah emirundi egisukka ne mu 10 olunaku kibeera ku luvannyuma lwa swala astagfirullah baddu ba Allah tewaliwo atasobya tusobya bye tutegedde ne bye tutategedde waliwo embeera tuyitamu etukosa embeera etugezesa n'osanga ng'ofunyemu okusomoozebwa ne muddu munno ofunyemu okusomoozebwa ne munno oyinza okubanga mulirwanaawo muyinza okuba mukola mu n'emirimu muyinza okuba nga musoma wamu muyinza okuba nga mu ofiisi mugibeeramu mwembi obanga amaamali nga wanga laboratory mugikolamu mwembi nemufunamu okusomoozebwa okujja nga kigezo Allah ayagala kulaba ensonga n'agikwata otya naye singa twekwata mu kutendeza Allah n'okumujjukira Allah ajja kubeera nga tutaasa embeera etukosa netunyigiriza mu bannaffe mu bitonde ne mu mbeera ey'ebyenfuna ebyobulamu twekwatire nnyo ku kutendereza n'okukola zikiri nga bwe tubyogeddeko n'okubeera nti buli kadde tusaba nnyo Allah okutusonyiwa tusabenga nnyo Allah okutusonyiwa nabina Muhammad tiyali musobya era teyakolanga mazambi naye yabeeranga nnyo ku kigambo astagfirullah emirundi nga mingi kubanga kyekisumuluzo ekiggulawo enzigi ezeesibye ez'edduniya eno n'oluvannyuma lw'edduniya eno ku lunaku olwa akhira أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وتقبل من ذنبك أما ذنب له saba Allah kubeera nti atusaasira atuwa enkomerero ennungi tusaba Allah kubeera nti emitima gyaffe agikumira ku ddiini ye tusaba Allah kubeera nti atuwa obugumiikiriza mukadde k'okuyita mu kusomoozebwa twewala okuwaayiriza twewala okuteebereza twewala okulingiriza twewala okuwaayira twewala okunenya embeera tugyesigamiza eri Allah yajja okubeera nti atugirawo embeera eyo ebbanga tunaamalanga tumwesigamiddeko era nga tumwesiga nti yagenda yokka okutuyamba baddu ba Allah mbakubiriza okubeera nti nanga neekubiriza tunywerere ku ddiini yaffe mu ndabika ne mu nneeyisa ati kyonna kye tukola tukijjenga ku mitima kyonna kye tukola tukijjenga ku mutima nga tumanyi kye tukola emirimu gwe tukola Allah yagenda okubeera nga agutulamula nti zikiri gye ndi mu kukola Allah yagenda okubeera nga ansasula nti embeera eno enkosa Allah yagenda okubeera nga azinzigirawo tusinze nnyo Allah tumujjukire nnyo nga bwatutegeeza nti fazikuruni azikirukum munjogereko munzijjukire nja kuboogerako abantu abola abali mu mbeera ennungi kitegeeza Allah abakoogeddeko buli olanga embeera egenda etereera Allah abakoogerako era Allah ayita malayika Jibril namugamba jangu olabe mazima omuddu wange anjogerako omuddu wange oyo mwagala naawe mwagale Allah agamba malayika Jibril naawe mwagale Allah akwagala atya mukuwa obukuumi n'obeerawo nga gwe tolwala n'obeerawo nga byokola bitambula n'obeerawo nga abaana bo bali bulungi n'obeerawo nga ebintu gitambula bulungi emisomo gyo gitambula bulungi gwe n'amaka go mukwatagana bulungi ne mukyala wo n'abaana bo n'omwami wo n'obeera nga buli kyoyagala kitambula bulungi n'otandika olunaku nga tumanyi lugenda kuggwa lutya ogenda okumekereza nga waletiyo nsanyufu tubeere nga tujjukira nnyo Allah tubeera nga tumujjukira n'okumwogerako naye Allah ajja kubeera nga atwogerako ŋŋambye nti Allah atwogerako mu kutusanyusa waliwo abantu amala n'omwaka nga tafunye empiso Allah ali mu kukwogerako akuwadde ekyengera ky'obulamu waliwo omuntu nga buli kintu kyasongamu olugala ateekeddwa okukituukako okukifuna Allah ali mu kukwogerako ogenda kumwogerako otya nyiikira nnyo okumutendereza nyiikira nnyo okusaddaka ku byakuwadde n'ekirala beera nti okutulawo nkolagana na family members bo beera ng'okwata bulungi mulirwanaawo lambula kwalwadde
tusaddaake tugabe tweyise bulungi n'ekirala lafuuba nanga onyiikira mu kkubo lya Allah lafuuba nanga weewaayo ng'onyiikira mu kkubo lya Allah weewaayo otya waliwo abantu ku lw'obufunda bw'obudde sijja boogerako nnyo ndabako nakatono abantu Allah basinga okwagala mikwano gya Allah be bantu abeewaayo binafusuhumu nafusi yaabwe ne beewaayo eri Allah mu kwewaayo eri Allah oyinza obutakozesa maali n'okozesa amaanyi go n'okozesa obudde bo nga bannaffe bana ba ocean driver bawaayo obudde bwabwe babeera nga baleeta machines baleeta cameras baleeta mizindalo bagamba nti seeka jangu osomesa abantu abo beewaayo eri Allah bawaayo emaali yaabwe obusiraamu busobola okubeera nti bweyongera ku level endala bawaayo amaanyi gaabwe ne bayimirira ku cameras ne bakwata ebintu ne babitereeza abantu abo beewaayo eri Allah era Allah yekka yasobola okubayo empeera yaabwe abantu abo bakola sadaqatul jariya embeera enkola eyo gye bakola n'abeera nti bafaayo studio neeyimirirawo emisomo ne gigenda mu maaso kwewaayo nga tebakutte mu nsawo wabula bataddemu amaanyi n'obudde Allah be bantu basinga okwagala era be bantu bagenda okubeera mu shedi mu kisiikirize kya Allah ku lunaku olw'enkomerero omusana gugenda kuba gwa amaanyi nnyo baddu ba Allah naye buli wooteewaayo eri Allah ajja kusinzira agenda kusinzirira ku ki akusonyiwe agenda kusinzirira ku ki akutaasa embeera ey'akanyigo gy'oyitamu mu kwewaayo eri Allah oyinza obutawaayo maali osobola okuwaayo amaanyi osobola okuwaayo obudde n'ogenda n'osaala n'ogenda n'otuula mu jjuma abantu abamu mu masigidi bagendayo ku lwaidi n'ofaayo obusiraamu bugende mu maaso nga butambula era nga n'abalala baganyulwa mu mbeera ey'enteekateeka eno saba Allah okubeera nti ansasula ne bannaffe abo basasule bulungi kuba Allah yamanya empeera yasasula abaddu be emirimu gyonna gye bakola era Allah yenannyini kusasula buli mulimu ogukolebwa omulungi n'omubi saba Allah okubeera nti atuteeka mu baddu be saba Allah okubeera nti atutaasa ebinyu by'omu kabuli wansi awo si balungi baddu ba Allah tusabe Allah okubeera nti atukuma nga tuli basiraamu akkiriza okusaba kwaffe atusonyiwe tusaba atusonyiwe ne bannaffe betunyiiza batusonyiwenga naffe tubeere abasonyiwa bannaffe abatusobya Allah asobola okutusiima era atuwe enkomerero ennungi saba Allah okubeera nti atuwe enkomerero ennungi weewalanga nnyo sabanga nnyo Allah okuwa enkomerero ennungi Allah ayinza okugerera enkomerero embi n'ofiira mu bikolwa ebibye ennyo n'ofiirwa mu mazambi amanene ennyo kitegeeza Allah akuwadde Allah obuze ne Allah n'akutwalira eyo n'akutta bubi tusabe nnyo Allah okutuwa enkomerero ennungi tusabe nnyo Allah agende okutugyamu emyoyo gyaffe nga twakedde okusaalako solati subuhi nga twakedde nga zuhuli twabadde tugimaze ogisaala nga twasomye ku Qur'an tusabe nnyo Allah okubeera nti atuwa enkomerero ennungi nti olunaku lw'anaakowoola omwoyo gwo obenga olina omulimu omulungi gwakoze mu lunaku olwo wakoze ku azikaali wakoze ku tasbihaati wajjukidde ku Allah wabikudde ku Qur'ani n'ogisoma oba osobola okugisoma wasaddaase wagabye wasadde tusabe Allah okutuwa enkomerero ennungi tusaba Allah okubeera nti atereeza obulamu bw'edduniya buno atuwa obulungi obugirimu atukingiza obubi obugirimu tusaba Allah okubeera nti atugabirira mu dduniya muno riziki yaffe ebanga eri mu ggulu tusaba Allah okubeera nti agitusembereza ku dduniya kuno bwebanga eri wala tusaba Allah okubeera nga agitusembereza we tuli bwebanga nnyingi agituteremu omukisa bwebanga ntono agituyinjuwalize tusaba Allah okubeera nti twebaza Allah okubeera nti atuwadde ekyengera ky'obulamu tumusaba okukituwamu obulungi eri abaana baffe ne bakyala baffe n'abaami baffe ne bakadde baffe okubeera nti abatukuumira n'abo abakadde baffe abaafu okubeera nti abatusaasirira wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh